eniye program yo lesson week eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi mukwana ku 3ABN twebale kubanga otundudde, twebaza Mukama akuumye n'akuyingiza ekiseera kino ekitukuvu ekiwombeefu ekyokwongera okusemberera Mukama kubanga yakitongoza mu lusuku Edeni. Akubuuzaako nze eno Sani Matovu, omusajja munagomba ate nga mpalira mu mpanga ya musajja abasajja ery'obuddu eryewaffe munda. Nina ettiimu naye kenyini gyesinga okwagala eya mubasumba bange musumba y'obukimbugwe kuva ku luuyi luli olw'abayivu ab'emakiriri sense nnyo kwa musumba ffe. Weewaawo. Ku luuyi wano wakati tulina musumba ffe, musumba Sebagala Ivan Samuel okuva e Najjanankumbi ku Kitebe. Tusanze nnyo kulaba musumba. Amina so. Era tusaba mu butuufu Mukama atuwe omukisa nga mwongera okutulambulira ebyawandiikibwa olwaleero. Tugenda kubatunulira lesoni namba 5, Yesu Kristo ng'omugabi w'ekiwummulo. Tuzze tumulaba ng'omwana wa Katonda, ng'omwana w'omuntu. This time twagala kumulaba nga Mukama wa Sabbath. Atugabira ekiwummulo. Buli ajja gy'ali aga nti mujje gye ndi ngenda okubawa ekiwummulo. Ebisingawo birinde mubasekati aga lesoni yaffe. Musumba wange y'obuusaba otuweereza tulinga tutandika. Kale katonda tutuwe okusaba. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna, tuyanzanye omukisa okuddamu okusisinkana, okuwuliziganya, okwogera ku kigambo kyo. Tusaba kitaffe ebigambo bino ebigenda okwogerebwa obiwa omukisa. Tulaba muwa omukisa. Ebigambo bino Katonda ffe bikola amakulu mu bulamu bwe, era taata bw'onaakomawo ffenna otutwale mu bwakabaka bwe obugenda okujja. Tusabye otuwulire kubanga tusabye tulira mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Abasumba bange nsaba musooke mubuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tubeere nga tusoosootoola ensonga yaffe eya lesson weekend. Atulaba era awuliriza ebigambo bino tukwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Weebala okutweyungako n'akawungeezi kaalira aka Friday okulaba program eno lesson week eno. Tegeezaako ne munno ali okumpi ajje mugabanira wamu ekigambo kya Katonda. Mukama akuwa omukisa nga olaba era ng'owuliriza. Amina. Amanya Kimbugwe Yobu. Nange njagala okwebaza Katonda olw'obudde bw'atuwadde kubanga tugenda okukubaganya ebirowoozo mu wiiki oba mu lesson ya wiiki eno. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Beerako n'akafumu oba kakkalaamu obeeko ebintu by'ogenda nga weewandiikira naawe. Ojja bigabanako naawe ne munno enkya ku Sabbiiti okusinziira ku biki bye tugenda okuba nga tukubaganyaako ebirowoozo. Zijjukiza akafumu. Kalamu. Kalamu terimba. Bayiro yetalimba kalamu. Byonna tebirimba. Tajjoleka nti kalamu oluusi erimba kuba okuutiza. N'osangula. Anyway, wale nnyo ssebo tujjukizaako ebiro biri bwe twatambuliranga nga tugenda ku ssomero n'emigoyo. Ssebo. Mbatumiddeko abajjukira ebiseera ebyo. Tuzze mu lesoni yaffe nga tunulira Mukama waffe Yesu Kristo. Kitabo ky'Abaebbulaniya kyonna. Va gy'otandikira paka gy'owunzikira. Omulamwa ensonga ye Mukama waffe. Olwa Pawulo kati wano nayongedde omutegeera we yagamba nti nze okubeera omulamu ye Kristo. Ekyo bwe kiri. N'okufa ge magoba kwegamba yafuna omukisa ku luno alyoka abakuutire ku Yesu we gwakkiriza obulamu bwe bwonna. So twamulabye mu lesson ewedde nga ye muganda waffe ow'okulusegere. Our next of kin. Yesu our faithful brother. Muganda waffe omwesigwa. Tumulaba nga ye ekyokulabirako kyaffe kubanga yawangula naffe tusobola okuwangula. Yagatta omubiri n'omusaayi. Lesson eyaggwa nayo yatukwata nnyo mu babiro. Neyongera otulaga nti Kristo yajja n'agatta omubiri n'omusaayi. Mwetegefu okutambula naffe mu kubonaabona kwe tuyitamu paka wanatuusa mu kiwummulo eky'emirembe mu ggulu eyo. Kyova olaba nti kati namba 5 we tuzze
twagala kwetegereza ekiwummulo ekyo ekiri mu mukono gwo ogwa ddyo kyatugabira ffenna abamukkiriza nti ye muganda affe omukulu atakwatibwa nsonyi kutuyita baganda be. Musumba, tusome olunyiriri luno olw'okujjukira ate mutandike okutuyambako okutegeerera ddala olunyiriri olwo abasajja ababulizi b'enjiri ey'okkatebe nze gwe nasooka okuluwulirirako nali Bugema natukyasoma eyo Bugema ku kampasi y'abakugu ba siyologiya nemusisinkana evvumba ng'ali mu kugezaako okumatiza omukyala nti sabbiiti lwe lunaku olw'omusanvu. Aba amalirayo n'amugamba nti Beebulaniya nnyo olw'omwenda wali olusomyeko k'omukyala nti bikkula anti tuli ku bwino nnyo olw'omwenda lugamba nti kale wasigaddeyo ekiwummulo kya sabbiiti eri abantu ba Katonda. Amiina. Luganda lukijirayo ddala. Wasigaddeyo ekiwummulo ekya sabbiiti eri abantu ba Katonda. Si kya bonna. Naye eri aba Katonda. Si lwakuba nti abalala tebayinza kibeeramu. Naye abatali ba Katonda tebakifunamu. Tebayinza kiyingiramu. Ne bwe kibaawo tebasobola kukifunamu. Batekwa kuba ba Katonda. Okay. The giver of rest. Osooka kufuuka mwana wa Katonda. Bwe batabeera mu Yesu ono. The giver of rest. Tebasobola. Ne kibeerawo tekiba kyabwe. Okay. Yava bagamba nti eri abantu ba Katonda. Omuntu wa Katonda akozi ono eyakkiriza Yesu. Bayibuli egamba nti bonna abaamusembeza Yesu Kristo yaba oyinza okufuuka abaana baani ba Katonda. Katonda musembeza Tosobola toli mwana wa Katonda. Era tosobola tegeera kiwummulo. Kubanga the giver of rest omulina. Kakati ebigendererwa by'ekiwummulo n'ebikikwatako nabiki byonna obeera bweru waakyo. Nkulaba musumba wange. So kwegamba tugenda kuba twetegereza ekinyusi kino ekya sabbiiti naddala mu lulimi olw'ekiwummulo nga bwe kisangibwa mu Kristo. Okay. Twanatandika n'akatundu kano akasande musumba wange. Ensi eno Pawulo alina olutalo. Alina okumatiza Abeebulaniya. Okay. Nti Yesu ye Masiya. Obutafaananako na target groups ndala zonna ze yawandiikira. Kulona awandiikira Abayudaaya bennyini. Bali ab'omusaayi gwe. Abayudaaya bagamba nti Yesu teyali mwana wa Katonda. Abayudaaya bagamba nti Yesu yali mutabani wa Yosefu. Okay. Abayudaaya bagamba tulina obwakabona. Already. Abayudaaya bagamba tulina amateeka agaffe. Abayudaaya bagamba tulina obusika. Tulina ne Musa. Mu Ibulayimu. Teri kintu kizibu mu nsi nga kuddira mu Yudaaya n'omuggyako ebyo byonna bye njogedde. Amateeka, obwakabona ne Ibulayimu. N'omukwasa Yesu. N'omugamba nti biri mu Kristo. Okay. Olutalo lw'Abeebulaniya. Alowooza byo bw'aba nabyo. Olwo lwokka Pawulo ali mu kulwana. Kyava mu ssuula esooka atandika ng'agamba yayogera ne bannabbi kati yayita mu mwana. Okay. N'atulaga Yesu divinity ye nti teyali muntu buntu wabula Katonda. Yes. N'atulaga nti naye yava mu kifaananyi ky'Obwakatonda n'afuuka muganda waffe. Sula ey'okubiri. Ey'okubiri. Kati n'agenda nga myezi ensonga zonna. Kati bw'atuuka ku ssuula ey'okuna alina olutalo olulala. Okay. Kubanga Abayudaaya bakkiriza nti balina ekibaawula ku mawanga amalala gonna nga ye sabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu. Which is true. Be bagirina bokka. Teri balala. Era yenna agirina ate kuba yagikoppa kubo. Ekituufu. Kaakati Pawulo alwana okubannyonnyola nti sabbiiti y'olunaku olw'omusanvu terina mutawaana. Okay. Naye mu sabbiiti y'olunaku olw'omusanvu mulimu ekiwummulo. Yes. Ekiwummulo ng'essaawa 24 ezikikuwa. Era sabbiiti kitegeeza inactivity. Tigenda webaka mutulo. Okay. Singa olunaku olw'omusanvu essaawa 24 nga ezaali zituwa ekiwummulo twandisibye twebasi. Olunaku lwa kuwujjalako. Pawulo abannyonnyola nti munda omwo mu ssaawa 24 mulimu ekiwummulo kye mutamanyi. Ani akigamba? Ne bajjajjammwe bonna newankubadde olunaku lwatuukanga ne baleka emirimu ne batuula. Tebakiyingiramu. Naye tebakiyingiramu yadde okulega ku bulungi bwakyo.
twagala okutegeeza omuntu atulaba wano nti sabbiti kiwummulo essaawa 2 zitandise naye bw'atategeera lesoni eno agenda kuzimalako nga naye tayingidde mu kiwummulo kiri olw'ensonga ze tujja okunywa naye mubufunze ku sande agambye nti the land as a place of rest. Katonda abajja mu Misiri yandibadde abajjayo n'abalekaawo nabagaa nti mbanunudde muvudde mu Misiri obuddu mbubawonyeza kati buli omu akwate eriri mwenoonyeze buli omu gy'anaabeera. Katonda tajjayo bujja ggwanga lya Isirayiri mu Misiri kubanga ayagala kubawonya buddu kyokka naye abajjayo mu Misiri kubanga ayagala abeereetere ye yennyini. God is bringing a nation out of slavery to himself. Mbefuulire abantu bange bansinze babeere eggwanga lyange n'ebirala mu bufunze nti Katonda bwe yamala okubanunula okuva mu buddu yabatambuza butereevu ate abatwale mu kifo we banaafuukira abantu be abawummulizaawo. Omuntu yenna alaba obubaka buno bwa lesoni eno ateeka okukimanya tetwajjibwa bujjibwa tetwatondebwa butondebwa kyokka naye ate Katonda era yatununula. Katonda mu kutununula teyatunula bununuzi tusigalaawo waba nababeerawo omusaabe Gologosa byonna baggwa tebitukwatafo ffe kasita tuba mu Yesu akati tutuli byaffe ne balyoka bafuuka ebitagasa. Katonda teyatununula ku musaalaba Gologosa tusigalaawo. Kambuze musumba awe nyinyi boogenda maaso bw'abanga ogamba nti akununudde naye ng'osigadde awo oba mununule omutawaana we guli singa yabanunula okuva mu buddu n'atabatwala ye banaatuuka kuwummulira yandibadde anunudde abantu naye ng'ekigendererwa ky'okubanunula tekirabikidde mu bulamu bwabwe olwaba banunule. Yesu Kristo yatutonda ate n'atufiira ku musaalaba bwe yatununula kati ayagala okutuwummuza kubanga abantu bangi banunuddwa era ku musaalaba Yesu yafa n'anunula ensi yonna naye batono nnyo abalega kuwummuzibwako eri obadde mu buddu. Kino tukiyita rest ey'ekibi. Yesu ayagala okuddira abantu bonna abaana ba lesoni eno atuuke w'abawummuliza. Bakyalina burden, bakyalina emigugu, bavuddeyo mu Misiri naye bakyalina emigugu kati ayagala kubawummuza. Okuwummula okwo okw'emirundi 3 okuwummula Katonda kwe yawummula ng'atonda ensi ng'amaze okututonda n'okuwummula Katonda kwe yawummula ng'amaze okutulokola n'okuwummula kwalituwa nga tumaze okutuuka mu ggulu eteri kibi kulabikira mu sabbiti y'olunaku olw'omusanvu era kati awo ero lyettaka Katonda waayagala tugabanire ekiwummula eky'emirundi 3. Nkulaba musoma kubanga omuntu yandibadde yeebuuza nti ensi eyo ffenna tumala kugenda Kanani tumale genda Isirayiri ffenna tunoonye tiketi kubanga olwaleero ekimu ku byendabye abantu ennaku zino banoonya nnyo okufuna omukisa ogendako Isirayiri alabeko ku ntaana ya Lazaalo eyo neya Mukama waffe entaana ezo kuzirambulako you feel proud by the way newe nandibadde nze enjogera mazima nenfuna ku mukisa kati okugendako Isirayiri nambula nobeerako mu Yorodani Yesu amazima ngendako wali ne bantabuliza ku lyato awo nga ni mu mugogo anga nti wano John the Baptist we yayimirira of course naye ekyama kiri munda okitulaze nti ensi eno ey'ekiwummulo yensi eya sabbiti okuviira ddala ku lubereberye wetuli leero ne mu nsi empya yawuunya Katonda yakyusiza ebintu bingi tulina endagaano mpya tulina obulamu obutaggwaawo obulamu bujja naye tetunafuna sabbiti mpya sabbiti esigala ekyali nkadde nedda ekyo tesikyenjogedde esigalawo nga tekyukakyuka ng'amakulu gaayo ekigisigazaawo kubanga amakulu gaayo gatuukirira okuviira ddala mu Adeni okutuusiza ddala mu nsi empya
amakulu agali mu kiwummulo ekya sabbiiti gajja kusigala nga gasaavinga era nga ga-effectinga obulamu bw'omuntu eyagwa n'olulyo lwaffe lwonna. Forever and ever. That is why the Sabbath rest is not a joking subject. Sabbiiti etugirayo ng'abantu okumanya nti Katonda ye yatonda. Yes. Okay. Sabbiiti n'etugirayo amakulu amalala nti kabonero akatulaga nti Katonda yatulokola. Oba yatulokola. Nga bwe yatutonda n'atugamba kati muwummule mujje munsinze kubanga byonna mbibakoledde mugenda kwenjoyinga mujje munsinze. Naye ate waliwo n'awalala ne tufuuka ate abantu abalala ng'Abayisirayiri bwe bagenda e Misiri ne babeeraawo nga tebakyali bantu n'abanunula gye baali batasobola kwejja. Yes. Ne kafuuka akabonero k'obununuzi nga kitegeeza nti atakitegedde olina ebintu bibiri by'omesinga. Ku nsi obeera awo nagalaale toyina kyoli kwegamba obulamu tebukola makulu. Obange yava mu nkima. Obange yava mu nkima. Era omusajja bw'ajja n'atandika okugamba nti twava mu nkima weetaaga kumukkiriza. Yes. Kaakati ate n'ekirala bw'obanga omaze okukkiriza nti watondebwa n'otagikkiriza kitegeeza nti ebyobulokozi ogenda byekolerako. Toyina future. Kati sabbiiti n'ebeera nga nkulu okusinga just okukuuma obukuumi olunaku. Era kabonero ak'obununuzi abantu abagikkiriza bakkiriza nti obulokozi butuweebwa buweebwa ng'Abayisirayiri tebalina n'ekimu kye baakola. Kye nalabye mu katundu kano era musumba ky'obadde oyogera tesebo. Olina kye wakola ng'otondebwa. Ate nakola ki? Nange nalaba otondeddwa. Kituufu. Olina kye wakola mu kulokolebwa. Nange bantegeeza nti Yesu yakufiirira. Nti yafumitibwa olw'ebibi byange. Olina ky'ogenda okukola ng'otuuse mu ggulu erijja n'ensi empya. Era nja kulaba bulabi nga basaasira. Ojja okwesanga omwesanzi ng'otuuse. Sirina wadde amaanyi agansitula. Si bye bimu Abayisirayiri bye baabakolera. Yabakolera Abayisirayiri ebintu nga nabaga kati mbawadde sabbiiti. Kabeera akabonero. Kubajjukizanga. Mutegeere nti yenze Katonda abatukuza. Kubanga obutukuvu nze mbuga bateri mulala. Nze nabajjayo n'obajjayo. Mutegeere nti nze Katonda abanunula. Kubanga nze mununuzi teri mulala. Kati omulabi w'ebigambo bino ategeere nti toyina bw'oyawula sabbiiti olunaku olw'omusanvu. N'obununuzi, n'obulokozi, n'eggulu erijja n'ensi empya. Ate ne Kristo. Kwegamba ekiwummulo ekya sabbiiti Yesu yakigaba. Pawulo kyava agamba nti wasigaddeyo. There remains. Yeah, it remains. It remains. It's a remnant. Tolina bw'okijjawo. Yes. Kyasigalawo mirembe gyonna. Birala byonna nga bikomye wano. Sabbiiti egenda sigalawo emirembe gyonna. Naye waliwo obuzibu. In fact, sajja omu kati yawummula yateranga okuŋŋamba ndi nkubulireko mu mateeka gonna 10 etteeka erinza okuyamba otegeera omutima n'eriiso erya nnabbi w'obulimba etteeka eryokuna konze litya nti omunnabbi w'obulimba ekisooka kyatalina kwe kukkiriza mu Katonda wadde alaganga alina okukkiriza nti era olw'okubanga talina kukkiriza mu Katonda kino ekiwummulo tayinza kiyingira. Tuzze ku Mande. Buzibu ki obuviirako abantu bano okubanga bano abatayingira tuteeko mu historiation ya Isirayiri abatayingira lwaki tebayingiranga ebyamagero bingi ebyakolebwa. Mukadde wange emmere baafuna amazzi baagafuna tebaatawana na masannyalaze. Balinanga omusana gwayakanga emisana ekire ne kijja ne kitekolawo emmere n'etonnya n'eva mu ggulu so nga ate n'ekira amasannyalaze nga weegali empagi y'omuliro gakulukuta. Bayibuli egamba nti n'engatto zaabwe tezaabutoka emyaka 40 n'ebyambalo tebyakaddewa n'ekyewuunyisa tebakkiriza nti obutakkiriza buno bwabaviirako ekintu ekizibu kubanga bwe babaleeta ne babatuusa wano twayogerako era olulala ku Kadesibaniya batambula emyaka 4 ne bajja ne batuuka wano ku lusalosalo bayingire ku muggukiro bayingire n'abagamba nti kati ensi yiyo mutandike bannayi mugende mugirye. Ayaleeta ebigambo ebyo Yoswa ne Kalebu ne baagala obbakuba amayinja. Lwaki bagabakuba? Kubanga nti baali bafunye ate abalala bagamba nti eri wali agasajja aganene ate nga kituufu wali agasajja agazibu naye ekituufu kiri nti wadde gyegali omuwandiisi wa Leesoni yagezezzaako tulaga
nti Katonda eyabajjayo eri Emisiri yali agenda bakolera ekyamagero era bagawangule naye tebakkiriza. Kati obutakkiriza buno ne bubaleetera Katonda okubalaga nti muganye okumanya nti nze byonna mu byonna ebintu nze mbibakolera temulina kye musobola kwekolera. Kati emputa eyo mugenda kuddamu ate okwetooloola basomese ne balyoka baddamu abantu bwe bali bateekeddwa okutambulira wiiki 2 ne balyoka bakungujja emyaka 40 ne batayingira mu kiwummulo kye yali abategekedde ng'alina kyayagala okulaga wano kye nasomye nenga nti ekitegeeza nange bwe ŋŋaana okuyingira mu kiwummulo wano kintegeeza nti kiri ekya Kanani gye tulindira sigenda kuyingira. Obutakkiriza bugenda kuleetera abantu obutayingira Kanani ekyensi empya n'okwekooloobya nga kitegeeza nti abantu abakkiriza Katonda nga Musumba bw'agambye mu kitabo kya Yokaana essula 1:29 luga nti yajja mu matwale ge abali mu matwale ge tebaamusembeza naye abo abaamusembeza n'abawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda bebakkiriza erinnya lye. Nga kitegeeza nti omuntu atakkiriza kino ekiwummulo oli ajja kugamba nti kyavaawo tekikola makulu by'Abayudaaya. Ate nga kituufu Abayudaaya nabo nga bwe wayogedde bakyenyumirizangamu naye ng'ate tebakiyingiddeemu. Kati nga balina ebintu bwe babiraba mu ngeri y'enjawulo naye ng'ate awummuza akulaga nti bino byonna bye mukozesa byange mujje mwenjoyinga ebintu bya bwereere mukkirize nti nze nsobola obbatambuza. Waliwo ekirala kye nalabye mu katundu kano akammande abatakkiriza ekibuuzo Musumba wange nawe ekibuuzo awo abantu abatakkiriza batuuyana nnyo kwekwekooloobe bakozesa nnyo amaanyi agaabwe babeera nga Kayini. Katonda gwagamba nti kino kyenjagala bo ne beeyiyiza ebyabwe mu kweyiyiza ne kibaleetera okutambula n'okubonaabona nga naye bakolera bwereere. Kintu ekyo kinnuma. Yesu kye yagamba nti bwe banajja gye ndi bagenda kwogera ebigambo bye bakola ffe twalamula mu linnya lyo ffe twakola ebyamagero mu linnya lyo omusana gwatwokya ate ddala nga baabikola tebalimba naye ng'abagamba alina kyagenda okubagamba nti mwabikolanga naye nga si mu maanyi gange. Kati wano obutakkiriza okola nnyo emirimu naye nga gwe okola. So nga Katonda mu bunafu bwaffe ayagala y'abaakola ebyaffe in fact bye tukola Bayibuli egamba nti likongedde enziina. Kati wano omuntu atakkiriza kuwummula kukkiriza okwo alina kyafiirwa kinene nti obonaabona nnyo naye okusasulwa kugenda kubeera ate nga kuli vice versa. Tubadde twagala kuyingira mu mbaga muve wano sibamanyangako muvaawayi nga sibamanyimu. Ekintu ekyo kirimu omuntu abadde alowooza nti ali ku ludda lwa Katonda savinga Katonda kuba namugamba ekintu kino kubanga abadde takkiriza. Ngenzi nayogera kigambo ky'okwekooloobya nenzijukira Nebukadduneeza sajja Daniel yamugamba nti okutuusa lw'olitegeera nti Katonda omukulu yafugira mu baana b'abantu bajja kutwala olye ku muddo olye ku ebiseera 7 bikuyiteko emyaka 7 gwe kwegamba waliwo gy'osooka oyita wano ku butakkiriza wano Katonda alaga Abayudaaya nti singa mukkiriza nti nze yabanunula mujja kuba n'amaanyi agayingira ne mu Kanani naye muwangule. Obutakkiriza bwabwe bwabalemesa mu kifaananyi kiri eky'endagaano enkadde okuyingira e Kanani Katonda gye yali atesiteesa okubawummuliza. Kireeta ekifaananyi olwaleero mulembe guno tiffe tugenda mu Kanani eky'omuggulu naye bwe tuba tunaasomoka twetaaga okukkiririza mu nteekateeka ya Katonda eyatulokola yonna. Ebintu bya Katonda abituwa lwa kisa olira akantu ako ate ffe ne tubifuna lwa kukkiriza. Nkiraba. He gives us things through his grace and we receive them through faith. Olira akantu ako Katonda ebintu byonna bituwa lwa kisa. Lwaki? Kubanga tewali abigwana. Kati ffe okusobola okufuna ebyatuwa olw'ekisa tulina kuyita mu kumukkiriza.
ekiwummulo kino kyabalimu okuyingiramu si lwakuba nti baali tebakimanyi naye kubanga baalina emitima egiganya okukkiriza emikakanyavu. abantu leero ekibalemesa okuyingira mu kiwummulo kya Katonda gy'emitima egiganye okukkiriza enteekateeka ya Katonda gyatuwa olw'ekisolo obulokozi. So awatali kukkiriza teri kuwummuza. Awatali kukkiriza Kristo Yesu teri okuwummuzibwa mu kibi. Teri. Omusumba kyagambye nti obonaabona nnyo. Weekooloobya. Omanyi waliyo abantu abatannawummuzibwa bibi byabwe. Ayina bina abako buli lunaku. Bimutawaanya. Ate si mulundi gumu. Olunaku lumu. Olina okunayo emirundi 10. Nkulaba. Ate nga togenda kukikola lunaku lumu. Naye ebbanga ly'obulamu bwo bwonna. Tawummula. Ne woofa abasigadde nga balamu. Yes. Nabo balina okusigala nga nabo bakugerezaako. Taata musaasire gye yagenda, musaasire gye yagenda, ne bagatako eddwa, ne bagatako emmisa. Omanyi lwaki abantu tebawummula olw'ekibi kyabwe? Butakkiriza. No faith. Disbelief. Waliwo ekintu tugere tuwummulemu katono. Fact yogedde ku nsonga y'okuwummulamu. Katusooke tuwummulemu katono. Tukomewo twongere okulaba omuntu oyo ali eyo yafiiba nayinza kutaasibwa atya okuwona ekirwadde eky'obutakkiriza. Lesson Wiiki eno. Pros Hebraias kigambo kya Lyonaani ngamba Olugereki ekitegeeza eri Abebulayi oba Abebulaniya. Kwoten tugenda kuba tutunuulira ekitabo kino eky'Abebulaniya eri ffe ab'ennaku zino ez'enkomerero. Weebuuza ebibuuzo ng'ani yawandiika ekitabo ky'Abebulaniya? Oyagala kumanya ani obubaka obukulu mu kitabo kino eky'Abebulaniya? Yesu Kristo Mukama waffe, oyo omuyinza w'ebintu byonna, kabaka w'abakabaka, omufuzi w'ebintu byonna, omwana wa Katonda ate omwana w'omuntu. Amaka ago gaziringitanye. Weebuuza ekyokola, tomanyi kyakuzzaako nga twolekera ebiseera bino eby'enkomerero. Tukwanjulira Yesu Kristo mu kitabo eky'Abebulaniya wano mu Leesoni wiiki eno buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 wano ku 3 ABN. Yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Butereevu oli ku 3 ABN, tukulisayo mu kuwummulako mukwano gwaffe. Twagala nawe okwebaza ali ku YouTube atufollowinga ku Avento Productions, nawe ali ku Facebook ng'olikinga page yaffe bw'osharinga, nammwe abalina comments ze muteekawo wammanga omukola bulungi nnyo, mutuzzaamu amaanyi tubeenyumirizaamu era tusaba ekisa kya Mukama kyeyongere gye muli. Tukomyewo nate tugenda mu maaso ne Yesu Kristo omugabi w'ekiwummulo. Omutegeera oti oyo eyajja okunoonya ekyabula akiwa ekiwummulo, kubanga eyo gye kyabulira kiri mu kubulubuuta kyekooloobya. Kantu ako kongedde okusiikuula emmeeme yange okwongera okitegeera nti without faith no rest. Ate ndowooza obutakkiriza buva ku mutima mukakanyavu. Kyova olaba Tuesday agambye nti leero bw'onaawulira eddoboozi lyange tokakanyaza muki mutima. Ekigambo leero kitegeeza agency. Kitegeeza nti Katonda taliiko nkya, oba eggulu. Katonda talina nkya. Temuli mu kigambo nti enkya. Enkya bwe munaawulira leero. Omuntu yenna alaba ebigambo bino wafunidde omukisa okubiwulira waateekwa okukolera kyateekwa okukola, kubanga amaze ebbanga tawummula. Yesu agamba mujje gye ndi abakoya abazitoyuddwa n'abawummuza. Kituufu Abayudaaya mulina obwakabona, kituufu Abayudaaya mulina bannabbi, kituufu Abayudaaya mulina ebiwandiiko by'endagaano enkadde, Talumuudi n'ebirala, kituufu mulina obulombolombo bwonna, naye temuwummudde. Ekiwummulo mulina kisanga mu nze. Akati omuntu ali wala awulira ebigambo bino bw'agamba nti leero, ategeeza nti olunaku olwaleero buli muntu yenna lwalina okukola okusalawo okw'okuyingira mu kiwummulo kino Yesu kyatuteekamu, oba okubeera mu mbeera ey'obutakkiriza n'atakiyingiramu. Leero tewaliwo olunaku lwankya, tewaliwo luli. Era nze bwe ntunuulira ebigambo bino bw'agamba nti leero kumpi emirundi ng'etaano tukisoma mu kitabo ky'Abebulaniya. Naye buli wakozesa ekigambo leero atulaga nti decision making is important mu kuyingira ekiwummulo. By the way, when is the best time? The best time to make that decision is now and today. Okay. Waliyo omuntu alaba ebigambo bino nga tamanyi nti mu ddiiro waatudde
alina decision gy'alina okukola okuyingira mu kiwummulo kino. Ekiwummulo kino newankubadde weekiri era kirinzaawo bonna abakyetaaga, naye bwe tutakola kusalawo olwaleero tetugenda kukiregako. Kati omuntu alaba ebigambo bino akitegeere nti decision gy'akola ey'okukkiriza Kristo oba ey'okumugaana n'asigala ku bibye ekola kinene nnyo mu kuyingira ekiwummulo kino oba obutakiyingiramu ddala. Musumba, kati omuntu ono ayinza kuyambibwa atya? Ayagala okuyingira ekiwummulo naye ng'akyalina ebimubo by'omutwe omuli okuba nti singa akiyingira omulimu gwayinza ogufiirwa, kubanga mbasisinkanyeeko n'amala otegeera nti olunaku lw'omusanvu ye ssabbiiti eri Mukama Katondawo, n'alengerera ddala nti Kristo yali mpisa yogendanga mu ssinzizo buli ssabbiiti, abayigirizwa bagenda mu maaso n'enteekateeka y'emu, naye ng'atunuulira omulimu guno singa asalawo okuyingira mu kiwummulo nga bw'omugambye leero, enkya bagenda mugoba ku mulimu. Abayudaaya bwe baatuuka e Kadeshi Barnea baali balina okukola decision, either okusalawo okukkiririza mu Katonda z'abanunula bayingire e Kanani, oba okugaana okumukkiririzaamu baddeyo emyaka 4. Okusalawo kuno okw'okuyingira ekiwummulo kulina ebikivaamu, naye buli kusalawo kulina nakwo ekikuvaamu. Every decision you make, either okusalawo okuyingira ekiwummulo kirina ebirungi byakyo, ate okusalawo obutakiyingira kirina ebibi byakyo. Kati omuntu abanga ateekateeka okusalawo, engeri eyo tuyinza okumuyamba okumusaba asalewo. Kati accounting a cost. Today is the day buli muntu yenna okukola decision okulaba ati ayingira ekiwummulo kino Yesu Kristo kyakola ki. Kuba waliwo n'omukyala kati essaawa zino nga mwami we ye Kamadi for example, nga yamutegeezezaako nti nawulidde nti olunaku lw'omusanvu olwo Kristo lwe yatugabiranga ekiwummulo era atuyita tubeere nga tuwummula ku Ssabbiiti. Era Saturday eno ngenda kubanga ngenda negatte kubakkiriza ba Katonda, nange nfuuka ekitundu ku zzadde lya Ibulayimu. Naye ekiriwo kiri nti njagadde nkutegeezeeko. Kamadi n'amugamba nti bw'oba ogenda teekateeka bulungi nnyo engoye zo n'ebiringa ebyo, ogendere ddala. Omuntu ono anoonya ekiwummulo ekisinga ekya Kamadi, kubanga gwe omugamba leero naye ate nkya bamugambye todda. Ekiwummulo kiri kyanoonya kyekiwummulo ekisingako obulungi. Ate n'ensonga endala, ani akugamba ebigambo bino? Ani akugamba nti kaakati leero? Kubanga tulabanga ne Musa agamba abaana ba Isirayiri nti leero muyingire. Tulabanga n'omusajja ayitibwa Yoswa adda mu bigere bya Musa agamba nti leero londawo. Naye ng'ani ayogerera mu bantu bano? Waliwo abadde akolera mu bano abasajja abadde atonyesa emmaanu kye tugamba ebyamagero ebitalabikangako. Abantu ne batuuka okwogera nti Misiri efaafaganye eyo noonesibwa nefa nabo tunaba kitegeera naawe tolaba ebintu bino ebikolebwa Katonda w'abasajja abo ngaatuli bubi. Kati neebuuza, ono atya Kamadi nnyo okusinga Katonda eyajja abaana ba Isirayiri e Misiri. Kwega bateeka ku minzaani. Ekyo kyekikulu, ani ayogera? Ekyo kikola nnyo impact. Era Petero baamugamba toddamu okwogera mu linnya lino. Twagala oddemu kulyogerako linnya lino mu bikolwa bya Batume Sura 5 ya Lunyirwabimwe. Nagati akati mutubuulire bannaye kiki kye tuba tukola. Tuwulire ebigambo byammwe mwe bakabona bimwogera oba bya Katonda. N'asalawo. Kakati musalewo nammwe leero tugoberere byammwe. Kati nange kyembuuza oyo abaana ngoberere bya bannaddiini bye balowooza ku Bayibuli oba ngoberere eddoboozi lya Katonda. Leero salawo kiki kyogenda okusalawo. Sinkya kati kubanga decision yo nkulu. Bw'otasalawo togenda kuyingira kiwummulo kino Yesu kyatuwa. Kuba mu nsonga mu buufu bwe bumu waliwo omuntu ali eriika afunye emitwalo gye 10 agenda kuzza abaana ku ssomero, naye alina okugyako omutwalo gw'ekitundu ekyo. Leero mweye eddakiika yennyini wokirowoolezaawo oba otandikira kati ng'okyalina okusikirizibwa okwo ng'omwoyo omutukuvu akyayinza okwogera naawe n'owulira. In fact awo embuliza ekibuuzo Musumba munyambeko nakyo kyetaaga okugaziyaako wano. Buzibu ki obuli mu kulagajjalira okusalawo olwaleero?
obuzibu obuliwo mu kulagajjalira okusalawo olwaleero n'obutasalawo oba okutya okusalawo olwaleero bintu bibiri nako kuba kusalawo. Yes, pulira omuntu awulira ebigambo bino kalimo okulowooza tagenda kusalawo obusazi bikomaawo abibonye n'obutasalawo nako kuba kusalawo. indecision is decision. Bw'otasalawo kulya mmere oba osazewo kusiiba njala. Kati omuntu alina okukimanya atudde nti tewali nyuto ground. Leero bw'osalawo okukozesa ekiseera kino leero n'ogaana okuyingira oba olina kyosazeewo ekirala ekyokubeera mu bajeemu bataliyingirayo. Leero bw'ogaana okuyiga bayibuli yo nga bukedde. Yes, oba osazeewo okuyiga birala era omulaba ajja bikusomesa. Era olunaku bwe lunaggweerako ng'ekifa wandibadde bayibuli waliwo ebirala ebikuyigiriziddwawo. Leero bw'olagajjalira okusaba. Yes, omanya nti otambulidde mu bulamu butalina bukuumi era ebiva mu butaba na bukuumi otandika okubitigako. Neewuunya ekintu nfakati ku ekyo ekintu ky'okusaba. Badde ni kunoonyereza juzi ku kusaba nensoma statement mu kitabo kya Great Controversy ng'egamba it is not safe for an hour without prayer. Yes. Can you imagine? Just kati kino kiri twali tuli ku leero olunaku lwonna it's entire day. Yes. Naye leero kati bagisingolinze ku hour. Kugamba omukristaayo this is a momentary move ne Katonda nti olina osalawo buli kaseera akayita. Ate ekigambo leero kiri continuous. Okay. It is in a continuous tense. Era kyetulabye ekigambo leero tekiri ku lwaleero lukka but daily. You have to take this decision daily. Yes. Buli lunaku olukya luba leero oba olina byosalawo buli oteekwa okusalawo okuba mu kiwummulo. Olina kikola constantly. Tobanze nasalawo nenzikiriza Yesu omwagwala 1962 kakati byaggwa. Once saved every day you have to take a decision okubeera mu rest yeyo. Kati awo n'omusumba we tutuuse basumba bantu tutuuse ku kye tuyita okukiyingira practical steps. Kubanga omulabi waffe okitegedde nti weetaaga kusalawo leero tokakanyiza mutima gwo. Sitaani yatera okuleeta obufere obwo n'agamba nti no bw'obanga bagambye ki kutandika kubatizibwa nti naye ate gundi anaakulaba atya bw'onaaba osazeewo ate gundi najja n'agamba kye tulinza omulembe guno ogwa yero ne gusooka ne guvaako oba oli awo mu maaso awo nga tuli mu Uganda empya baliwo abakikola bwe batyo naye lwaze nti leero tolinda nkya Uganda empya tolinda Uganda iwetu nesalawo leero kati wano mu kusalawo practical steps entering into his rest oyingira otya. Yes, ku Wednesday batulaze bulungi nnyo. Oba twalabye nti Katonda bw'atonda abantu bano enteekateeka gye yali abawadde sitaani n'agigootaanya era bw'amala ogigootaanya waliwo ebintu ebiri mu ndagaano enkadde naye nga bw'oba obisoma bigenda birina bwe bigenda nga bikwatagana. Ekintu kino ekyokuwummula n'okubonyaabonya abantu abatakkiriza Katonda kirabikira nnyo mu Bamisiri. Bw'osoma mu kitabo kino ekyakuva essula ey'okutaano olwokutaano Katonda agamba abaana ba Isirayiri nti baleke abaana bange bagende bawummule bampeeresi. Agamba nti tebajja kuwummula. Musa ne Alooni mwe muleetera abantu wano okuwummula. Sibageza ne bava wano ne bagenda ne bawummula. Saagala bayingire mu kiwummule ekyo. In fact n'abongerako n'emirimu. N'agamba kaakati ate njagala mbawe emirimu eminene. Nga kitegeeza matoffaali teri kuwa ssubi. Bw'otasalawo leero kuwummula waliwo ebintu ebira Setaani byayagala okukuwa. Ojja kubyetikka. Era kyova olabanga mu kubikula essula eno ey'e14 olunyolo 11 lugamba nti abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo tebawummula emisana n'ekiro. Onzijukizza nnyonnyola ensonga eyo. Bakola Sunday, Monday, Tuesday ne batuuka ku Saturday, wiiki neggwako, mwezi ne gugwako, mwaka ne gugwako, tebakoma kukola mirimu. Naye ne bwe badde waka okwebaka agenda okukomawo mu woofiisi osanga amaaso gamumyusi gamukanuse. Ng'ayogera musungu wabula ogamba kiki teyeebase. Kumbe we yakomye eggulu watandikira. Talina kiwummu. Talina mirembe mu mutima. Talina kwegamba Yesu kyagamba nti abantu bange bazitowereddwa omugugu gw'ekibi gubamenya.
kati nga kitegeeza nti bwe mmala okukkiriza Katonda okunkolerako ekintu ekyo kubanga yannyambula obubuga obwo yannyingiza ye yennyini n'ensooka nfuna ekiwumulo ekyo ekyemirembe nampummuza mu birowoozo nampummuza mu mutima nampa emirembe omuntu nga newankubadde ayinza okunsoomooza asobola okunninnyako n'atambula kubanga nina emirembe mu mutima. Kiwummulo ekiwummulo ekyo akigaba ye Katonda yekka. Kiba ku lunaku luno bw'olaba wano naye kigendera ddala wala mu birowoozo omuntu okubeera n'emirembe mu mutima nga kiringa omuntu bw'oyinza omusanga ng'atambulira mu bisoopu naye ng'alina butusi. Ogenda okumulaba nga atuuse wali n'ajja mu butusi n'agireka wali naye ng'ate mulimu ne sitokisi ate nga njeru n'atambula ku tiles naye ng'ewuli ebwera abadde ali mu kasasiro. Omuntu awummudde abeera bw'atyo ng'olaba eri mu nsi etabanguse. Ojjukira omusajja ayitibwa Peetero mumanyi bwe yali ng'ali mu lyato n'abayigirizwa abalala omuyaga ne gujja Yesu nga ye awummudde abali mu lyato abalala nga batawankana ebirowoozo. Ensi bwetyo bwetukola omuntu akkiriza Katonda asobola okuwummula n'akiyingiramu abalala ne batandika okutawankana ne bagamba lwaki ono yafiiriddwa omwana naye ate yabagumya tulaba ate yagumya kiki ekireese ekyo kubanga Katonda alina bwe yamuwummuza ebirowoozo alina essuubi nti okufa kuno kulina we kukoma n'enkya kusisinkana omuntu bonna abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira kusukkako ku bino bye tulaba ne kugenda mu bintu bingi mu bulamu bw'ensi eno. Tosobola kwetugana muntu simanya n'osika omuguwa kubanga gwe olina bw'owummula mu Katonda n'otegeera nti ebintu bino birina we bikoma. Naye ate awummula oyinza okumwekoonako n'akujja obi okuyingira mu kiwummulo kwegamba etteeka lino eryokuna litukubiriza okucelebratinga oba okujaguliza mu mulimu Katonda gw'amaliriza. Batuyita wisi kucelebratinga Katonda bwe yamala okutonda n'ateekawo ekiwummulo kya sabbiiti. Celebrate creation. Mujagulize omulimu gw'okubatonda ogumaliriziddwa. Yensonga lwaki abatugamba nti twava mu mazike tebasobola kuwummula kubanga essaawa yonna ekiba nga twava mu nkobe kitegeeza naffe essaawa yonna tugenda fuuka ekintu ekirala olw'okuba nti tuyivolvinga naffe abaliwo ka tuli mu chain ya kuyivolvinga tebalina butuuliro tebeebaka obunkenke bungi ate essaawa yonna tugenda kumera ebimmoni tufuuka ate ekirala ekitali bantu ekiba nga tulina bye twavaamu naye sabbiiti y'olunaku olw'omusanvu etuwummuza nga tuli bakakafu nti intelligent design waliwo Katonda yatula wansi n'antonda nga bwendi sirina kye ngenda kufuuka kirala nti mu kifaananyi kye. Sabbiiti eno etulaga omulimu ogw'obulokozi ogwamalirizibwa ku musaalaba eggologosa. Yesu n'agamba nti kiwedde. Yesu bwe yagamba nti it is finished kati sabbiiti tujaguza ekyo Yesu kye yakola it is finished. Teriiyo kintu kireeta ssuubi eri bulamu bwa mwonoonyi nga kumanya nti omulimu gw'okumulokola gwaggwa. Kakati abagaana okuyingira mu kiwummulo ekya sabbiiti beerabira okucelebratinga obunuzi bwaffe tebawummula. Alina ogenda egindi bamulokole genda wagundi akuyambe watermelon ya mitwalo 5 kilo y'omucere ya 15 genda egindi genda wagundi yamanyi okubira abantu basiiba mu makubo kubanga omulimu gwabwe ogw'obulokozi tegujja kuggwa alina omusaabanya ku mafuta n'ekisembayo wano wali Yesu Kristo wamala okutuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kali gyakola omulimu ng'obwakabona nga Ssaabakabona nagwo agenda kugumaliriza era bw'anaagumaliriza tugenda kucelebratinga ekiwummulo emirembe n'emirembe nga tuli mu ggulu. Kati rest eno eraga God's finished work. Kakati ekibuuzo kibuuza omuntu alaba ebigambo bino olwaleero emirimu Katonda gye yamaliriza gw'ogijagulizaamu oyingira mu kuwummula kuno. Are you celebrating God's finished work? Buli 26 Januari bwatuuka wano e Uganda nti amenunula sige amenunula aliyeko bakadogo awo nga bakadogo nga bakaayana batutwalidde ebintu mu wino twalwana bakubaze nalabyeko ne ku firimu awo bwazissamu ezedda omuje kinaana abaaliwo bannaye mbatumiddeko kwegamba buli we lutuuka tucelebratinga so sabbiiti obuwanguzi
26 kitegeeza tuyingidde mu rest eyokuva mu political unrest yaliwo economic unrest eyokulya siripa era twalaba omukulu ng'agamba nti eggwanga wetwalikwatira nga lizito 1.4 billion 86 kali lizito wa 44 billion kitegeeza olunaku olwaleero we are celebrating financial freedom. We are celebrating political freedom. Eggwanga wetwalikwatira nga tosobola kuvaayo nga mukulembeze wa kibiina kya byabufuzi n'oyogera ku radio kati oyina eddembe okwogera kati tuli mu multiparties kati ekiina tuli mu multiparties eddembe kati 26 eyina kyetujjukiza kati ne wano mu bulokozi bwe kiri nti ku sabiti eyo no buli lwetuuka tujja kuliza mulimu ogwaggwa ku musaalaba, tujja kuliza mulimu ogwaggwa nga tutondebwa, tujja kuliza mulimu ogugenda okuggwa nga tuyingira mu ggulu. Kati mu kristaayo ki atayinza kwenjoyinga double blessings zino? Kuba kati waliwo n'okusoomooza okuliwo, simanyi oba abasumba bange mwakutegeddeko, waliwo ekiri ku intaneti gye buvuddeko omwaki abamu bakirabako nti waliwo ebijaguzo beta Sunday creation. Nti ekimu ku birooto bya bannaddiini abasinga kwe kutongoza Sunday eno okubeera omukutu ogw'okuyambako abantu okuwummuza obutonde. Mother nature alina okuba nga awummulako, naawe owummuleko ne famire yo. Era bw'ogenda kuguga okiteeka mu Sunday creation bwekiri. Naye waliwo okubuzaabuzibwa ndowooza okuli awo ekiwummulo kino ky'ogambye kye tuyingira kyekiriwa? Sulemaani agamba kino kyokka kye nalaba nga Katonda yakola abantu nga batuukiridde ne babaako bingi bye bakola kaakati kino kye balwana nti Sunday creation ye Katonda yakiteekawo emyaka egitabalika emabega. Yalwanirira dde obutonde bw'ensi. Mu kifo ky'ensi okukkiriza olunaku olw'omusanvu Saturday nga sabbiiti, bakkirize mukama wa sabbiiti eyo nga ye Yesu abayingize mu kiwummulo, abagabire ekiwummulo. Tegerekese bulungi, bali mu kunoonya lunaku lulala bokukyegabira okyekolera. Nkukakasa tebagenda kuyingira mu kiwummulo ekyo. Kyekiri eky'obulombolombo anti balina ebintu bingi bye bali attached to nga balowooza nti bayinza okuwummuzibwa nga bayita mu bintu ebyenjawulo. Bwe naabeerawo ne famire yange nga tuwummula n'omusumba agambye nti oli agenda mu ofiisi n'azuuka n'amaaso gamumyuse ng'ebizibu byazza bigasseeko leero kubanga ateeka omuwummuza tamukkiriza. Abantu bateeka okukola kyangu nnyo, kkiriza Kristo ng'omulokozi wo leero, okkirize ku lunaku olwa sabbiiti oyenjoyinga ekiwummulo kye kyakuwummuza okusinga okuteekawo creation Sunday. Creation Sunday tegenda kuwummuza bantu. Musumba leero creation Sunday egenda kuleeta buleesi katabanguko butiri, tewagenda kubeerawo mirembe, ebintu bigenda kweyongera kufuuka bibi nnyo, bizibu nnyo, mpaka ng'omuntu awulidde ekigambo ekigamba nti leero owulira eddoboozi kkiriza nkuwummuze. Awo wennyini kwegamba kino ekintu ekyokubeera nti omuntu awummudde kangeze celebrating Sunday instead of kye tutunuulira kati ekya sabbiiti Saturday, kabonero akooleko obutakkiriza. Akabonero ako nzikiriza bwe nti abeeranga omuntu gwe bagamba Kayini nga bamubuulira ekintu ekituufu, kitaawe ng'akimugamba n'akigamba ne muganda we omuto Aberi nti basaddaaka ndiga, ye n'agamba nti nedda nze ndeeta bibala. Ndakuleeta wujju. Katonda bw'amala okutunga obulokozi, kaŋŋambe kakozese ekigambo kutunga, bw'amala otutungira obulokozi obuwunda obulungi n'abutukwasa nti wano omuyita, ffe ne tugamba nti nedda ffe ku magezi gaffe tukola bino, tuba tulinga Kayini. In fact abantu abo bagoberera Kayini yennyini kubanga balowooleza Katonda, bali mu kulaga nti Katonda ebintu bye yakola si bituufu, ffe tusobola okubaako kye tukola nga ffe abantu. Ekintu ekyo kirowoozo ekyavira ddala mu Sitaani, alowooza nti ebintu bya Katonda obutonde bwe si butuufu, nyinza okubaako kyenkola. Naye gye bikomye okugenda mu maaso ensi eraga, era tukkiriza nti yeeyongedde okwonooneka kubanga twagala okwongereza ku Katonda kyagambye. Kyava agamba nti toyongeranga ku kigambo wadde okutoolako. Kati omuntu oleme kusangibwa ng'oli mulimba. Ekyo Katonda kye yatukolera ekituufu, kitegeeza nti ne Kristo oba omugyewo ng'omulokozi w'ensi eno, kubanga ye yaleeta obulokozi obwo, kubanga yatugamba nti mwe mujje mulye
mbakoledde buli kimu agamba nti nze nteeseteese ebya saba mujje nibaga nti nze nina byebyokukola ye kambuuzaawo wenyini kati kitegeeza nti oba tokkiriza nga Katonda bw'akola ki bw'ayise. nina ebibuuzo bibiri awo basumba be kikola amakulu di kitaffe lwatukyalirako ngamba ffe abali ku ssomero abayizi nti lunaku bwe ruti. Ekyokubiri kikola amakulu di lwe tujaguza ameefuga aga nga 9 Oktoba lusobola okukyuka nti luno lwetwanunulwa ndowooza bwe buzibu obwo era abannaddiini abamu bwe balina noba nga bazaalibwa 25 neroga nedda kateeko 27 kubanga abantu lonna ndowooza lwe banaategeera unbelief okakanyaza omutima abantu tebaagala kuyingira kiwummulo kino kubanga baganya okuwulira eddoboozi lya Katonda eribayita okukola ekituufu era obutakkiriza obwo bwe buleeta n'abantu okulowooza nti Yesu asobola okudda mu kifo ky'olunaku olw'omusanvu. Yesu teyajja kudda mu kifo kya sabbiiti naye Yesu ye mukama wa sabbiiti kubanga naawe gye bali bakristaayo yajja kufuula sabbiiti ya muwendo eri buli akkiriza era abo bonna abakkiriza Katonda olw'okuba nti yabeera mukama waabwe nebyo byonna byalinako obwannannyini naye babitwala nga bikulu. Olwekyo sibo sabbiiti ya Katonda olunaku olw'omusanvu esigalawo remains. Si Sunday, si Monday, si Tuesday. Era nga olunaku olusigalawo ffe tusobole okulufunamu amakulu aganatusembeza okumpi ne Katonda. Kwegamba olunaku olw'omusanvu ye sabbiiti eri Mukama Katonda. Ekyo bwe kiri. Ekifaananyi ekya sabbiiti kwegamba sabbiiti etukubira kifaananyi ki ku maka amajja Katonda gatutegekedde. Ekitegeeza okuwummula. Bino byonna bifaananyi ebitono ebitusiigira ekifaananyi ekinene okutuyambako okutusunirako okukola ennaku 6 olw'omusanvu n'owummula kikuwa ekifaananyi ekigazi ekyebbanga lyonna lyetumaze nga tubonaabonera mu nsi muno zennaku 6 naye nga Katonda agenda kutuwummuza nga buli kimu kimaze okuggwa tuwummule emirembe n'emirembe. Olwekyo buli muntu yenna ali eyo alaba ebigambo bino akimanye nti newankubadde ng'ensi etubonyaabonya etunyigiriza endwadde covid n'otya n'okukwata muno mu ngalo netwekweka mu bukookolo n'otya n'okukola otya Katonda agenda kutuwummuza emirembe n'emirembe agenda bizza bujja. Kati abantu omanya abantu babagana okukwata sabbiiti olunaku olw'omusanvu tebafuna kifaananyi kya foretaste of new creation. Kwega luno olw'omusanvu lutujjukiza nti waliyo okuwummula okw'emirembe n'emirembe. Balowooza okuwummula kuli wano bwe naafuna visa bwe naasaba nenfuna visa neŋŋenda ebweru nga mpumudde bwe naafuna oluzaalo nani yakugana bw'ofuna oluzaalo ng'owummudde kujja katazaala nko kumwana naye ffe ababalina tebakulimba nga tukuzaala kuwummula. Kati omuntu abeereyo bamuyita jangu ofune visa jangu ofune obugagga jangu ofune ekyapa jangu ofune bino jangu ofune bino aba ne badduka bagende babifune mu bawummuzibwe. Kumbe okuwummula okw'amazima tekusangibwa na mu byamagero kubanga ebyamagero tebiyinza kuwummuza wano ate bitutte bangi era bitutte bangi ne batawummula. Yesu yabirabulako abagavu b'amatu abazibe b'amaaso abalema abatatambula wante balinawo sabbatiko tukyali mu nnaku 6 za kukola ne bwe bakuwonya amakulu ne gaddamu ne gatambula oyinza okubonaabona nnyo n'okusinga bwe wali nga totambula. Bw'obadde okimanyi nti waliwo abantu abatalina maaso nga tebalaba naye nga bali bulungi okusinga abagalina nga balina emirembe. Omanyi nti waliwo omuntu alina amatu agawulira naye nga talina nsonga lwaki awulira okusinziira ku byakola n'ebulamu bwe nga teyeetaaga matu. Waliwo omuntu eyeetikka omutwe naye nga bw'ogula tikumugasa kale weebuuza alina gwaki wante wali kuwummula. Kati bw'ogenda n'osaba nti Mukama mpa ekyamagero ozizeeko omutwe Mukama mpa ekyamagero amatu gagguke Mukama mpa ekyamagero amaaso galabe it is okay naye ekyo ne bw'okifuna
togenda kuwummula kubanga ensi gy'olimu yakikukkiriza kuwummula. kati gye masaba abantu bonna bali ebigambo bino nfo gy'okulowooza nti banawummulira wano kankole sente nnyingi nnyo empomole olina bba ettaka n'anyaga eri abanne n'abba sente n'avulubana buli amuyimira mu maaso n'amukuba ekiso buli kubanga ayagala kuwummula. Anoonya kumatira. Bakulimbye kirala tewali kuwummula wano. Kiwummulo kiri mu Kristo. Ekiwummulo kiri mu Yesu Kristo era nga yagenda otutembeeta paka mu nsi ekola ki eyo gye tugenda okuwummulira. Kwegamba sabbiiti eno Yes. etuyambako okutujjukiza buli lukya buli bwetuuka buli olw'omusanvu bwe lutuuka buli Saturday bwetuuka nga tutunulayo nga tujjukira nti wadde tubonaabona wano naye tuliwummula tuli mu lugendo wano si waffe tuli mu ddungu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo nnyini ddala. Twebaza Kristo kubanga ye mugabi w'ekiwummulo. Singa yali mulala nga yakigaba nanditiddemu, naye olw'okuba nti Kristo yakigaba ate kati amaanyi ganneeyongedde kuba yagamba nti nze najja zibe n'obulamu. Kwegamba kyekirooto kyeffe n'okutuwa ekiwummulo. Ekyo kikuzzeemu amaanyi mukwano gaffe atulaba. Kwagala kwa Katonda ffe okubeera n'emirembe, twewala obutakkiriza. Ekyo tukirabye olwaleero. Ate leero tugwanidde okukola okusalawo okwenyumiriza mu kiwummulo kya sabbiiti. Era sabbiiti etwoleka enteekateeka za Katonda eri abantu be ez'ebiseera eby'omu maaso ng'era bwe tukirabye. Mukama yeebazibwe olw'ebyo. Musumba ffe tuweereyo essaala tubeere nga tuwunzika. Tukwebaza Mukama kubanga batuwa ekiwummulo ekya sabbiiti. Okusinziira mu ekyo ne tulaba nga bw'otuwummuza mu Yesu. Okusinziira mu ye watulaga obutonzi bwaffe, obununuzi bwaffe, ate n'eggulu erijja n'ensi empya. Tukusaba bulijjo otuwummuzenga eri ekibi n'obutali butuukirivu. Otuwa obulamu bulina emirembe n'essuubi bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tweyanziza nnyo mukwano gwaffe abadde atambula naffe okuva gye twatandikidde. Twagala okwagaliza sabbiiti ennungi n'okusaba nti weeyongere okwenyumiriza mu kiwummulo kino Kristo kyatuwadde ekya sabbiiti, nga buli lunaku olukeesa oyongera okuyiga okumwesiga kubanga watali kukkiriza tewali kuwummula.